Nkwandiza natega mukano gafe atugobera iranga kujukiza nti subscribe atewera kunyiga kadde osobola kufuna notifications buli tweta videos empya kwegamba Kyabazinga wa Busoga alabye nadyo kwegamba ajja tuuka n'okuba nti agenda kugga musajja wattu agenda kuggwawo olwa stress ez'abakazi ezayongedde okuba nti zivaayo kakati mwana muwala ono avuddeyo n'agamba nti ye mukyala omubwati owa Nadyope era nga bonna abeeyogeza simanyi beeyasamya simanyi nzaalabirira Nadyope simanyi nzaamugulira engoye simanyi nzaamukolera biki kakati avuddeyo ye n'agamba nti ye Nadyope amwagaliza ebiseera ebirungi amwagaliza happy coronation era ng'egenda kubaawo kwegamba omukyalo ono avuddeyo n'akakasa nti naye mukyala Nadyope era nga yeyo omubwati omanyi tuwe tuba tugoba eminya n'ebikere nga biyingirawo kakati abantu bonna abakyala bonna buli yali aliddeko ku Nadyope kati atandise okuvaayo nti ye mukyala Nadyope oli ne waaba nga yamuwa buwika haaga yinza ovaayo n'atandika omwesiba ku musajja wattu atuuse okugga olw'ensonga nti abakazi bongedde okuba nti batabuka kati jjukira bulungi nti ennaku eziyise emabega waliwo omukyala omu Nalulungi ali UK yavuddeyo n'agamba nti ye mukyala Kyabazinga yekka ye maama w'abaana ba Nadyope era n'agamba nti oyo yina yeeyogeza n'akakawala ka Jovia ke baleese kamumanyira kate kamuwa kitiibwa kyokka nga yasooka mu kintu kyokka ate nga yabalabirira yagulira essaawa Nadyope yasala enviiri engoye zayambala yazigula kwegamba ne waasula bills yazisasula bills z'amazzi ez'amasannyalaze kwegamba wuyo Nadyope yagalagenako massage oli yalina osasula sente za Nadyope kwegamba oli yavuddeyo n'atukakasa nti receipts zonna ziyina ezikakasa nti sente zifuluma zigenda wa Nadyope zirabirira Nadyope kwegamba n'Obusoga tewuyina sente kwegamba oli omukyala yavuddeyo n'akakasa nti Nadyope amuyinako ekyapa Nadyope yamusayininga nti wowe buli omu amweyogerezaako buli omu amwesibako si wowe kakati ebyo bikyalanda ebya Nadyope tebinaggwa olw'ensonga nti abakyala bongedde okuvaayo nga bakakasa nti bamuyinako bananyini kiraka Nadyope alabika musajja awooma olaba buli mukazi avaayo ne yeeswaza nakkiriza okuba nti avaayo n'ayogera nti ye muka Nadyope kyokka ate nga omukulu Nadyope. Thank you so much. My name's Nancy Alma Opong, a natural girl who lives in Quebec City with the parents. I am actually girlfriend to King Nadyope William Gabola, in fact, fiancé. And I would like to send my gratitude since I know there is an upcoming coronation on the 13th of September. Unfortunately, I can't be there, but I send my love to you, the elders, my in-laws, mother and father. You, William, I love you so much. You need to know that from deep down my heart, I love you. And this love is divine love. May God protect you all as you go through this special occasion. I love you all. God bless. Erioti mwebesa zawaguza neziva mu faamu ye nezigenda mu ya Enoka nezidya mu musiri gwa Lumonde saako ogw'ennyaanya era ente zino 26 nga zonna nzungu. Omugagga ono Enoka yazikutte n'azigalira mu kiyumba kiweeyawusi mwatereka zitulakita ze saako ebyuma ebirala nga muno kitegeerekise nti zimazeemu ennaku 2 era kitegeerekise nti buli nte okugita abadde ayagala emitwalo 23. Kyokka RDC Pade Kayondo ne DPC Grace Nyangoma bwe bagenzeeyo okuyingira mu nsonga zino babatabaganye. Enoka obwedda ayogera nabo ku ssimu abaganye okuyingira mu faamu ye era bakira Dr. Pade Kayondo yennyonnyolako nti ye RDC w'e Kalungu nga buteerere okutuusa ono lwavudde mu mbeera n'awaguza n'ayingira mu faamu eno ku kifuba kyokka bw'atuuseeyo asanze ente zino omugagga ono yazisibidde mu kiyumba nga yaleese n'aba welding ne bookya enzigi zonna ku kiyumba kino era obwedda RDC ne DPC bawanyisiganya ebisongovu n'abakozi ba Enoka era eyo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro RDC alagidde oluggi ne balumenya ku kifuba kyokka bano basiitaanye
era RDC Dr. Pade Kayondo alidde obuwuka. Nesinga mukama akuvaamu ente emu neefa oyinza okwesanga ng'ente y'enzungu lyagambye ya miliyoni 7 ng'oluusi wezaalidde omubalirizi bwajja agamba miliyoni 1 ogenda kusasula ssente nnyingi okuliwa ente naye ate ekyogaana okutusisinkana nga tweyanjudde gyali obwo obujoozi sibulabangako. Omugagga Enoka mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ategeezezza nti abakulu bano okuyingira mu faamu ye ku kifuba baluggulidde ku ppata. Bye bakoze wano ani agenda obitereeza azidde bujja ku ssimu naye bakuguddewo olutalo lwe batagenda kusobola tonkyogera. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru Ekalungu mu Buddu. Musaza Maokota amasasi wamu n'omukka ogubalagala binyoose mu kitundu ekya Katonga kumpi n'olutindo olwagwamu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Poliisi wamu n'amagye bwe babadde nga bagumbuula abatuuze b'ekitundu abadde beemulugunya ku lutindo olwagwamu. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Bino byonna biddiidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola y'enkozi Maokota abazze mu kitundu kino ekiri okumpi n'olutindo lw'omugga Katonga olwagwamu okuwuliriza okwemulugunya kw'abatuuze abategeeza nti emirimu gyabwe gyafa ng'okugeza aba pick-up ne buloolo obutonotono butambuza omusenyu emmere y'enkoko n'ebyamaguzi ebirala tebakkirizibwa kusala ku lutindo lw'omugga Katonga so nga ate emmotoka ennene nga bbaasi zakkiriziddwa okuyitawo. Abatuuze era ne balumiriza amagye wamu ne poliisi ebiri mu nkambi y'oku mugga Katonga nti okusobooza ssente ku loole eziyitawo ku lutindo mu biseera eby'ekiro. Poliisi esoose kulagira abatuuze wamu n'abakulembeze beeyongereyo mu maaso bave ku lutindo kyokka bwe beeyongeddeyo mu maaso ku luguudo olukyamu okugenda ku mwalo gw'eggolo olwo poliisi kwe kujja n'amagye ne gasumulula tiyaggaasi wamu n'amasasi era waliwo abantu abalumiziddwa. Abakubye tiyaggaasi omukazi atuuke mu kuwugira kati bamulesewa. Tegeezezza nti enkolagana wakati w'obwakabaka bwa Buganda Musaza Buddu Kyaddaaki bannakibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bapondoose ne basasula ebbanja ery'obupangisa obwa yafeesi zaabwe wakati mu kutolotooma nti nannyini kizimbe ekyo azuukuka ne mu kiro n'abongeza ebisale ng'olwokubanga kye kibiina ekiri mu buyinza. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior Kaabikuwe. Banna NRM e Bukomansimbi jjo basatidde omugagga nannyini kizimbe okuli yafeesi zaabwe eza disitulikiti engalo bwe yazikubyemu ne zaaka bwe yategeezezza nti aba NRM abakoye ku kizimbe kye lwa kumutambuzanga mwaka ku mwaka ng'abanja ssente ze ez'obupangisa. Ssentebe wa NRM e Bukomansimbi Alhaji Mwanje Shafik ategeezezza nti we bwazibidde eggulo ng'omugagga oyo nannyini kizimbe asasuddwa kyokka Shafik Mwanje n'anenya nannyini kizimbe nti okukolagananga n'abakyamu n'ayongeza ssente za woofiisi ze bapangisa ng'ate bo abalina okusasula tebamanyi nga y'ensonga lwaki babadde baluddewo okumusasula. Mwanje oyo agambye nti kya bulijjo babadde batera kusasula kumpi omwaka mulamba nga n'emyaka 10 gye baakamala ku kizimbe ekyo bwe gutyo bwe gubadde nga bwe baakoze okusasula emyezi gyonna gy'abadde ababanja. Ebitongole tebisasula nga muntu nti buli mwezi gumu era tuze tukwatanga ssente ne tumuwa myezi 5 myezi 10 naye nga tuzikwata era tuzimuwa omulundi gumu kati ng'eggulo namuwadde 9,000 omulundi gumu. Kati tuwali buzibu walala waluva kubanga kye tulina okukkiriza nti ekitongole ate tekibanga muntu. Kati prosesi y'ekitongole okusayininga buli mwezi babeere nga baprosesinga abo basignatories babeere nga basayininga 10,000 oba 15,000 si kyekyangu naye nti ekirungi mu myaka 10 gye twakamalamu tuba n'emyezi 2 August na September era kikolaga nti tusasula. Kyendowooza bwe batakwatagana endagaano eri wakati w'ababiri ffe abaali badde bagigoberera gye tutalinaako kukopi era gye tutamanyi gye twawulidde naffe olunaku lw'eggulo ate era ne tweyama nti katukirondoole tukirabe nga bwe kiri kiteekebwe mu nkola. Oyo agambye nti okusinga okuswazibwanga ye waakiri wakukwatanga mu nsawo ye asasulenga yafeesi eyo olwo ssente ziva mu kibiina zinaamuddizibwanga. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musaza Buvuma abatuuze ku mwalo ekirongo mu bizinga by'e Buvuma basattidde oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo ogw'omuntu atamanyiddwa nga guseeyeeza ku nnyanja kumpi n'ekifo awagoba ekidyeri. Omulambo guno gwa mukyala naye nga tamanyiddwa mu kitundu ekyo naye ng'atemera mu gy'obukulu nga 50. Ssekamu wa poliisi mu kitundu ekya Sezibwa Helen Butoto ategeezza nti omulambo guno gunnyuluddwayo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omukazi atanamanyikako bimukwatako agudde mu nnyanja n'afa. Bino bibadde ku kyalo Kirongo ebusamizi mu Buvuma district olunaku olwaleero. Kigambibwa nti omu ku babaddewo Shamim Nalubega bw'alabye omukyalo ono ali wakati w'emyaka 4 ku 5 ng'ali kumpi n'ekifo awatuukira ekidyeri. Bw'atyo n'afaayo n'ategeeza poliisi era omulambo tugugye mu mazzi tutandise okukola okunoonyereza kwaffe mu kufa kwe. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze ku kyalo Seeta Kawule mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekyekanga omwana abadde azannyira okumpi n'oluzzi bw'asirituse n'agwamu n'afiirawo. Omwana agudde mu luzzi ye Namubiru Emiliana nga wa myaka 4 nga muzzukulu wa Edward Male eyali nnyini ntebe w'ekyalo kino era ng'ono kitegerekese nti nnyina abadde kyajjajje ku kyalo kino n'abaana be 3 okuwummulirako ewa kitaawe oluvannyuma lw'okuzaala. Nnyini ntebe wa Seeta Kawule Bare Robert agambye nti ekikangabwa kino kyaguddewo kawungeezi ssaawa ng'emu era nti abaana babadde 2 nga bazannya kumpi n'oluzzi luno omu kwe kugwamu. Wane waka wabadde abeera kumpi n'oluzzi ka distance katono nnyo. Kati badde bamanyi okuzannya balaba abakirira ku luzzi ne bagoberera. Naye kati yabadde ne mutowe wane waka nga bazannya mu lujja nga beegobaagoba ekyavuddemu omu oyo w'emyaka 4 n'omunna amuddako. Babadde bavuganga bonna bino ebigayo ebidomola bibasalamu abaana nga beevugiramu. Kati ne balondalondawo obudomola ne babuteekamu ng'abavuga ne bakkirira ku luzzi. Kati onoomu eyaw'emyaka 4 n'akkirira asene. Era akadomola kabadde ka liita emu twakasanzeewo awo wabbali nga yakasemye. Kati ate yadde akwatiddeko aka liita 5 naye nga kaliko ebituli. Kati ndowooza ako ke kaavuddeko obuzibu ke yaseerereddeko ne kamuzzaayo mu luzzi n'agwamu. Oluvannyuma poliisi ezze n'ennyulula omulambo gwa Namubiru n'egwekebejja oluvannyuma n'ekkiriza abooluganda batwale omwana ono bamuziike nga kitegerekese nti atwaliddwa waabwe ku kyalo Migaaju ekitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi.